abawulidde babadde b'ebusiro kati muddemu ab'ebuddu bawulire mwogere n'ab'ekkooki bawulire muddemu n'ab'enkole bawulire Mukama wa Ssaabasajja Kabaka Obuganda obuli wano n'obutulaba busanyuse nnyo okulaba ku maama Nnaabagereka Omumbejja Ssangalya-Mbogo n'Omulangira Richard Ssemakookiro. Mukama wange tukkulisa omwaka wamu n'abantu bo bonna b'okuuma mu lubiri ne mu nsi eno Buganda. Era tusaba Katonda akwongera obulamu obulungi. Ssaabasajja, Obuganda buno bw'olaba buwulize gy'oli. Era mu 2025 bakiraze nga baanukula obubaka bw'obaweereza. Era abavubuka bano bonna abali wano tewali n'omu akkiriza kukwatibwa Mukenenya kuba wakibagaana. Era bangi abali wano n'emmwanyi basirimye kubanga bamanyi nti n'emmwanyi terimba. Mukama wange, mu 2026 Obuganda tubukubiriza okusigala mu buufu obw'empologoma nga Obuganda bulondoola obubaka bwonna obuva embuga. Tugenda okutalaga Obuganda omwaka ogujja mu kaweefube w'okusitula omutindo mu byonna abantu bye bakola. Abalima, abasuubula, abasitudde embeera z'amaka, abafuddeyo ku by'obulamu, nga tulungamya abavubuka, nga tulaba n'embeera abaana abato mwe bali. Obuganda buno bwe nabutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabika eri Obuganda bwafudde essanyu. Naye ate mmwe abali wano muwulire kino. Ssaabasajja Kabaka asiimye atulamuseeko. Muli bulungi? Okusooka njagala okubeebaza olw'essanyu lye mundaze wano olwala. Mbalamusa mwenna era twebaza abo bonna abawagira enkuupa ya Sibwe. Mwongere okwagira enkuuka n'enteeka endala zonna ezikulaakulanya Obwakabaka. Enteeka zino ke kamu ku bubonero obunyweza
omutima gwa Buganda ogutaka. Twebaza abategesi, twebaza abamegganyi, tuyozaaza omuzira mu bazira, na bonna abeetabye mu kumeggana kw'omwaka guno. Omuzungu bwe yajja mu Buganda yatendereza nnyo empisa n'ennono zaffe awamu n'obukulembeze bw'ebika era n'olulimi. Ebyo byonna nga biraga obugunjufu awatali ensi oba abantu abalala. Bino nno tulina okwongera okubikuuma n'okubisomesa abaana, kubanga bye bizimba obumu n'obugunjufu. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli babumu mu buli mbeera yonna. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi. Okwegatta bwe buwanguzi. Temuggwaamu ssuubi kazigizi bwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kiseera kino Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda tuggalirawo 2021 atuyingiza 2026. Tweyanziza nnyo, tweyanze okwegatage tweyanziza nnyo ayibeene. Akalulu Ssaabasajja Kabaka atuyingiza
22 mu mukaaga nalo tweyanziza nnyo tweyanzeege Irene abe Mukiibi nagasa abasajja Kabaka nti gy'oli eyo kati tweyanziza nnyo tweyanzeege Irene. You were supposed to come, you were supposed to know, you were supposed to know.